Embaga yange Ne Makula teri wala. Era tandika okwegeza mbiteete ebyoliyambala ng'owerekera. Ngambira ne bante embaga ya laba esanyu eri Suzan Makula smilinze yina kate agwedi byonna ambikuletedde. Pastor Bujjingo anti amaze okukonfaminga olunaku ne date olwe bagenda okukola embaga ya wedding yadde abasinga badde bagamba sente za Pentagon zagenda okukozesa mu wedding details ne information yina mulina mu maaso ogenda kubanga obyerabirako. Pastor Bujjingo yekenyini abyogeredde nga buli nkola yafe aka video madde sabo kampeleka like yameka sutambula katukira bubona abanjegade kumanya kweno information in the Labana House of Prayers Ministries wali edi mu kikone onaku olwalero ku lunch time prayers Pastor Bujjingo asobodde okuvayo na confirming nagamba nti no embaga next month mugenda kubanga mujerabirako nagamba nti no banne bonna bali mu first wanga mejibira first line bana batula mwanjo ku muchachi abu nagamba buli omu ategeke buli omu ategeke gomesi ye umanyi nti no Pastor Suzan Makula muganda ekyo mukimanyi bulungi nnyo nagamba nti no opoli eyo oboliwa gwe making sure nti no ebibyo gomesi yo akoze yagamba ndoza yapyogera nawulira ko bagamba buli omu alina okubeera nga alina gomesi ya maroon oba yali maroon oba grey mujjukira bulungi kino newe sibigenda munnyo mujja kubanga mubimpabula wali eri mu comment section ne Pastor Bujjingo abyogedde mu maaso ogenda kubanga obyewulirako. Abasinga adde bagamba nti no sente ezo zagenda okukozesa mu wedding mbu sente za Pentagon. Mu comment section nawo njagala kumanya gwe olowooza ki sente za Pentagon wa Pastor Bujjingo abadde akola ki abadde asolooza kuzikoze mukimanyi bulungi kino no abanga yasabisa oba ye because is the CEO of Salt Media kitegeza ntino ne CEO ayina omusala gwakola kigwafuna kyaleka sente ze ez'omusala gwafuna ku Salt Media zonna ko Salt Media mugimanyi nnyo TV radio mawulire bingi nnyo kyaleka sente ze zagenda okukozesa mukola ki mu mbaga tagenda kwata sente za Pentagon because obanga olabye mu comment section nawo abasinga Pastor Bujjingo alina statement gyasembeyo okwogera ogenda kubanga obyerabirako nvuyo ebyo tebyakomye kwawo tyakomye kwebyo yasobodde okuvayo nayogera ku mpuga nagamba nti no mpuga oyo ntino project bino bintu njagala biwulire bulungi. Pastor Bujjingo tamala gavaayo nakuwaana mujjukira bulungi nnyo saga ya Bobi Wine ey'ebisiyaga nagamba nti no ye mpuga kase yavaayo nagamba nti no tali mu bisiyaga mbutasobola kuwagira bisiyaga naye natandika omuwagira bino ebintu bayirawo biri very sensitive oyinza obutabitegeera naye nga byo biri very sensitive genda kuba nkupulengira kano ka video njagala okalabe mu comment section idea yo mukimanyi nti nebiraki ebira very vital na subscribing kadde kajja mu personalize katike mu chokolabika embaga yange Ne Makula teri wala era tandika okwegeza mbiteete ebyoliyambala ng'owerekera ngambira ne bante embaga ya Makula ne Bujjingo teri wala era nkimanyi nayo bw'erigwera bali bwabo abagenda mu kooti naye kazindalo njakakwata amaga nti abali wano muli babikeebi waliwo abalogo yasimpuuga ng'ayogera ku mukutu ogumu n'aga nti as a principal ye nga principal ye omutemako omutwe ne tasobola kuwagira kisiyaga kubira mukama engalo ez'amaanyi ye Uganda mwe tuli Mathias Mpuuga mwena mwamuwulidde nze mubiba bigenda maaso munsi nnondamu kya mwoyo Right Honorable Mathias Mpuuga yagani principal ye ng'omuntu nga bonoga nti nze n'ennyumba yange tunaweerezanga mukama Mathias Mpuuga akugamba oba yeebase oba agolokose oba ali atya ekisiyaga takyagalira ddala era no statement Mathias Mpuuga gye yakoze etega abasumba bangi nga musirizi ekintu Mathias kye yakoze n'ayogera ku mikutu nti tayagalira ddala bisiyaga kitega abasumba bangi abasumba baagala visa okusinga Mpuuga abasumba baagala visa okusinga Honorable Mathias Mpuuga. Now, of course, there has been a question that was raised on how far police has gone with the progress in the investigations into the murder of Richard, the close bodyguard of Pastor Bujjingo, and also the attempted
murder on Pastor Bujjingo. Olwaleero ennaku gye nnyina ku mutima eri egi emu nti giweza emyezi okuva lwe twakubibwa amasasi ago, naye aba CID, aba CMI, aba poliisi bonna buli gwe kikwatako tebannaba kukolayo press conference ku Monday nga babatera okukola. Enanga najja n'ayogera ne batubulira nti bakuteewadde omuntu ogwo tusaba n'obuwombeefu batubuulireko webatuuse, baveeyo batugambe nti tewali kye balaba, eyo nayo eba information, oba batugambe nti obudde bwonna bagenda kwanjulira ensi ebyabeerawo, kubanga bw'ona ogenda kubawalakata wali we baatukubira. Kamera eri waggulu bweti etunudde mu kkubo, etunudde we baatukubira wennyini bweti. Pastor Bujjingo, of course, eggulo yabadde mu kubuulirira yavuddeyo n'asaba poliisi okufulumya alipoota ku bulumbaganye obwakolebwa. Nga bwe twabategeeza okunoonyereza kuno kukyagenda mu maaso. Obujulizi bwe twali twesigamyeko ennyo bwali bujulizi nti basitoola yali yakozesebwa mu kutemula Richard, ate nga ye basitoola emu eyali gye twazuula nti yatemula munnaffe Isma Olakse. Tusaba emyoyo gyabwe giwummule emirembe, naye ne tuteekawo okusaba kwaffe eri abantu bonna abayinza okuba nga balina kye bamanyi ku abo abazze bakozesa basitoola eyo oba n'eggulire lisobola. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515